Yes, welcome to the show. Wasewude banyabo tumaliza kwenye kumukutuguno ogwa Megatron Media mwasi mutya jigenda jitya yona je musinzo beranga mutulaba. Eno Megatron Media muzede Megatron gemanya era bwetyo tukura beranga tutambulira ddala bunjinyo twabasuubiza each and every day amawulire wegagwawo tuba tugaleta each and every day nobanga ogafunira ddala bunjinyo Kapere agudde mu bintu Bobiwine amasanyalaze gamuwadde agudde mu bintu nalega mbira omukono guno waddala tegukyakwata bulungi waddala ngenda muba waakaawo nga wanda muliro ali nti yatuuse mu ggulu ly'omunsi tugenda beera nga tubabulira biki byagudde mu lunaku olwaleero ate we tunaavaawo awo tugende ku musango gwa bitex ono omwana yakunamidde ensi abamututte esawa yonna agenda kusibwa bamubuuza lwaki wabitadde era bitex yeewoomyemu omutwe ogwo Abitex akoze kyaki nga yakunamidde nnyo ensi entambula yeekunama yakunama wa akunamidde nnyo ensi anti okunama mamulowooza nti omuntu asooka kweyambula waliwo abantu abakunama nga n'okweyambula teyeyambudde naye nga akunamye oli akola ekintu naye nga kyenkanira nga kisinga n'omuntu eyakunamye enkula ye kukunama nga kwegamba ne sinkula as such naye ngamba nti waliwo abantu abakoze ebintu ebisinga okukunama nga bo tebavuddeyo bawaabi naye ono yakunamye nnyo n'agira engalo bw'ati kyekyo kakati engabyo zezimugira zezimuwaabiza bagenda muwaabira atuwulire lwaki akunama Abitex ekyo kireke kavidioko kakunyumidde because tekalina byekanyumidde but I'm trying to say olaba kati ebintu ebifaanana bwe bityo bituzza nnyo emabega kati n'abadde teyakalabye akanoonya anoonyeeko enkunama kati oba oleeta buzibu ebyo ebintu ebityo olina obbireka ne bigenda ne bifa n'omwana oyo yakakoze mumuleke afiire mu firimu ye kubanga ekyamazima oza kalina kyekagenda omuyamba nze mbadde mulaba wano wonna wonna era asigadde nga bwali yaswadde yavuddeyo neyeetonagambe yakatadde ebyo twabadde tetwabibagamba wano ku Megatron nti agenda kuvayo yeetonde awoze essimu bagibba biki oyo nakasasiro the whole idea is kankubule Megatron ekintu kyolina kyotalina kuwa budde byebintu byekisiru buli wowe ebintu byekisiru obudde naawe ofuuka muki musiru so it is high time kati Abitex ensi ekusonyiye ebbanga ddene yakolaki naye yandibadde ali mu kkomera kati yakolaki ebizibu ebyo omanyigwe ebintu byakoze ggwe omanye emirundi gye twamusonyiwa ku fangoni oyo nga mmwe baani fe abagundi abakkiririza sikajanja kajanja atya mwina akajanja baanamu naye nga bwetyo tugenda kubiranga tutambulira ddala ye kyali mukola sikajanja muyina olutinkotinko akumuleesa akababa alekera wakaja kuba kati olaba ogwo omusango wagutwalira mu kkooti tugenda kubeera mu kkooti mukole muki anti batandike ebyo omusango baguwuliza simanyi Glory ya Nankani yagize simanyi yakoze atya kalate leero kalate waliwo ebizuuso ebirala bajja kutandika okunoonya evidence evidence nga ffe tumulabe yakunamye evidence ogenda ogenda kuwemula abantu kuba bajja tandika okugamba nti leka tulabe ku evidence balabe kantu kati balabe akatambi bwetyo tugenda beeranga tutambula awo no tugenda beera nga tuyitawo bulungi nnyo naye nga ndowooza kambajikize banaffe aba Victoria University abali awo ku Jinja Road balina buli koosi yemu ku university ezisinga okubeera wakati mu kibuga nti tojja kwenkalinga lot of transport teekamu kitono n'ekigere otambula ofuna kingi kuba kati omuntu yenna ali ku university level ekisooka oba okola okyegedde oba oli ku level ekola kyokka at the same time oli ku level esoma okyegedde kitegeeza nti bw'obaako ku office k'okolamu osala busazi n'ogenda wano ku gundi ku Jinja Road n'oyingira university n'osoma very humble space twali tukoleddeyoko twalinayo function abagundi very brilliant university twali tulinayo function batuyita zinga yaffe naye ffe twali tukoledde ekitongole bakiyita Raising Hope International kati Raising Hope International bali mu sickle cells and all that so bambi babawa ekifo
balina ekisa kingi nnyo ne babawa ekifo ne bagamba mujje mukolere wano and all that, and we had to showcase something. They have a very beautiful hall. Ne tubeera omwo ne tushowcasinga our content. Yatwali tusomesa about sickle cells, and it was really good. It was wonderful. So Victoria University is a place to go to. Okay. Yeah, they are very modern. They are up to standard of 2020 and above and beyond. Sikyavunanyizibwa bagenda mu university. Mugende muberenga musoma koso n'abaziina journalism and mass communication, business administration, abakikira gaabwe gatuuse mugenda kulaba embeera engeri gyegero beeranga etambulamu. Ate bw'ova ku Victoria University ofunirawo omulimu. Anti kubanga university eri international ekuwa ekyo kyennyini job market kiyeetaaga muve mu kusoma okutuusa omukolo mbunasoma. Dr. Muganga yatereezezza ekintu kino. Dr. Muganga, may God bless you. Mutwale abaana ku Jinja Road mugende ku website yaabwe eya Victoria University muberenga mumanya. You can be admitted online. Yes. So you go there, you submit. You don't have to go there. Okay. Yes. Okay. Omukulu ng'agwa mu bintu. Ozoba katusoke tumufune. Lwaki okay, katusoke n'omukulu. Kubanga it's a great morning. Tusoke n'omukulu ng'agwa mu bintu. Okay. Soko omufune. Producer mututereyo. Kale. Bangamba Kapere yamaayo, Kapere yakwata. Zera mbadde nkunoonya kumpa ku majja 5. Kigambo kyange kiteke mutwe nafunire chance nyonyi selector David kati ngenda kukwasa oyo selector David oyo girina omusajja oyo Robert Kyakulani Sentamu si kyangu mutuukako ebyaddala si kyangu kubanga alina security nene okumutuukako obutuusi luba lutalo. Nebaza Mukama Katonda nti yansobozesezza okubanga nkola ki mutuukako. Nze obubi bwange mbukozeemu kye mbukolamu. Kati nze ogenda okusisinkana Bobiwine kufuna amasannyalaze olwedde ng'ayina naye ebyaddala Bobiwine alina amaanyi. Bwakukwata booti mu ngalo owulira nga guno omukono gukankana. Osubirira ne mugwa aga ne mpulira mu mubiri nga ninga gwe bataddemu oba magnet nti ninga atagenda muvaako leero omala n'akukola ki n'akuta. Otegeera sikulimba passport kyangu nnyo. Passport nga bwe nkugambye passport ngenda nagikola bunnambiro era ngenda gikola n'aba zigikoze ow'omutima ogw'ekisa ajja kuvaayo aŋŋambe Kapere gye kankukolere passport ugende osegeera kubanga omusajja yaŋŋambye ajja kuntwala ye nga we yawanda ku big eye eduswe pwa nange kyawedde si pala kaseera mwabirabye bitambula. Mukama Katonda oli w'amaanyi mutuufu waliwo ekijja. Bobiwine bw'abanga agenda ebweru bw'aba alina kale show gy'ababa bamuyiseeko manyi ne Bobiwine ebweru ayimba bw'aba alina show gye bamuyiseeko nange ateeke ku lisiti nange nzanye comedy kubanga bapromota bawane Uganda bankubadde ebikono era okutuuka eyo ebweru kati nze onkuba ebikono bwe mudde mugamba Kapere yaggwamu Kapere takyali ku platform Kapere talina kyakola talina byatukyanyusa osegeera senga kale nabadde sirina byenkola nga obaka kyebamanyi Bobiwine yali badde angoberaawo nagamba Kapere genda waggwamu n'owulira ng'ennaku ekutta ku nsi n'osanga omuntu ng'alina okubeera faaniwo ate faaniwo yennyini yakugamba oli mubi ofaanana bubi tosaana kubeera naffe kati nembuuza nzire yeewa Katonda bw'obanga Katonda mu butuufu gy'oli nga wantondera mu kifaananyi kyo kale bw'obanga ofaanana nze vaayo onerage
nange nkakase nti oli mu kifaananyi kyange. That is Kapere Lufotose for you. Kapere Lufotose. Sirina wannuma. Haina. Talina. Talina. Bamuyita sirina wannuma. Kapere. Sirina wannuma. Ennyindo. Tennumangako. Amamwa. Tebinnuma yadde. Awo nno bwe twebaliza guy gwe bayita Aboto Mbalanguzi. By the way, abantu bano balina okwebaza abantu. Omanyi waliwo abantu be tutawadde budde mu society naye nga ate battabbu nnyo. Abantu nga ba Amoto Mbalanguzi. If it wasn't Amoto, many artists. Many artists. Oba na interere. Producer ndi okay? Okay. Barengwa nti abantu nga ba Amoto Mbalanguzi bebamu ku bantu Boogie Woogie lwakwa nti Boogie munne yakoze ebintu ebitasaana. Kino kyabbeeri kyamaze geeteeka kyabbeeri nyali omusajja ow'obuvunaanyizibwa kyokka kikyo kyagenze kunama. Kati mbadde nkugamba nti waliwo abantu be tutawadde budde naye ng'ate baddala. Abantu nga ba Amoto Mbalanguzi babadde mu industry for a very long time. Babo ba Boogie Woogie oba Amoto Mbalanguzi. Oyo mwana w'ekyenjo gyakusiikula nakakyakyali. He is one of the greatest artists of all times mu Uganda. Someone told me that nawulira anyimbozi yenangamba nti ayina n'omukono kuba n'abasatu. Ne bwe kiba kinyumya. Amoto is very funny. Nti anyumya emboozi jokingira ebintu ebimuna bintu bingi abantu batamanyiiko. Oyo Amoto beba atandika industry ne ya art era yandibadde y'omu ku badvisor ba president. Lwakuba ndowooza tabadde kuba ekintu akimanyi from the bone. Amanyi art wa Uganda from the bone. Kubanga Amoto Mbalanguzi alina abantu bangi be yateekako engalo ze. Waliwo abantu bangi batawabudde, but Amoto is one of them. Omulala yali leti bamuyita yali manager waffe the late Sengendo. May his soul rest in peace. Oba Sengendo omumanyi mawulire yakola kyamanyi nnyo mawulire. Bebamu kubatandika NTV ezo. Oyo late Sengendo yabadde yagenda okufa nga ye manager wa Star TV ku UBC. The late Sengendo bebatandika film wano mu Uganda. Lwakuba nagenda okulaba lumu nali nsoma ku gundi ku internet okwo. Nenda abalalu nga bawandika era bane temu trusting abantu bya internet. Nga bawandika sebo nti gundi yatandika film mu Uganda. Gundi ono musajja ono wewe wamono gundi. Musajja we Mengo ono oyo musajja wa gundi Haji Ashraf Semogere. Yono wajjojo wano. Nawulira nga n'obusungu bunnuma. Mbuyiza first person wala sima film biki. But film yatandika mu Uganda gyebasookera ku bali bagita Nabadda. Eyo film gundi yagikola oyo late Sengendo. Ochegera mulungi nnyo. Then bwe amalo gikola ne wayitawo ebbanga ye yali producer ate nga ye director wa abaana bano abato abamu tebaabirabako ate bwe n'abinyumya ennyo bajja kungwamu ku kyemyaka. Anti era wabalimbye bakutadde. Bajja kungwamu kyemyaka. Naye ojjukira olwona ekifuko ekyagambye kyagayo Bote naye alimba ezenviro gikuyinza zikuliza emyaka 33 n'akuwaawo emyaka muveeko. Waliwo omusajja naye tumutumiddeko bonna ekyemyaka kyabayomeseza naye kati gwaki wagyogedde kati wuliriza wayogedde gye wakabeera mu industry. Nedda nabadde njoga gye naakabeera ku nsi omanyi nze ffe twaliwo even before bayibuli bwegamba ti Katonda yatumanya nga wakyakudde abagoberera Megatron omusajja omulimba bw'atyo anatwa information kaakati bategere nti nno information waddala kakati badde nkugamba nti oyo musajja anti nkuleetera ekyamoto oyo omusajja ye yakola gye bali oba ojjukira bagita life mwattu oba bagundi bano be babizannyanga ba Ibons. That's Life Mwatu. I think that was Life. That's Life Mwatu. But they had another show which was very, very famous. On UBC. Very famous. Yeah, remember it was UBC. Twina TV. And that. So, around that time,
ye yali producer waayo ate nga yali gundi yali of course Ebonze yali producer naye he was the director in that movie. So what I'm trying to say is there are people bebatawadde ekitiibwa kati Amoto Mubalanguzi oyo gwolaba yajja wano yali biwaraga yali muyimbi oyo Amoti ninako kyali wange omu amumanyi nnyo kubanga yatandika already ng'akubaraga ate nga yali mu ssomero era najja ne batandika okukola byonna bye bakola paka bwe bakoze ne batuuka eno level ne batuuka kubeera nti bakola kati comedy because before Amoti yatandikanga mukubi wa raga era ne ba Chameleone ne ba Bebekulu ne ba Bobiwine bamanyi Bobiwine n'amaanyi ge ayine fujjo yakola awo ku Aero Beach waliyo ekivu bamugamba ogenda kuyimbira eddakiika 4 Kameri ajja kakati alinnya ku stage ati ye tayagala kumujooga ayimba omukulu amugamba stage manager ati Kameri azze tombulira abonze yabaleeta tombulira abonze yabaleeta yabeera kusajja okumala eddakiika aga ngade Kameri tamuyinako yes yamala n'akoowa n'agenda kuba Chameleone is a very respectful man when it comes to artists amanyi bulungi ba artists n'amaanyi gaabwe kati omusajja bugiwugi oba Amoto Mubalanguzi he has history mu industry era senga si Amoto Mubalanguzi senga tolaba ba comedians ne ba Alex Muhangi comedy store gwe byonna byolaba mu comedy senga tebiriiwo if it wasn't Amoto Mubalanguzi kubanga ye yasooka okulowoozesa abantu nti ne comedy asobola okubeera general mu Uganda etunuulirwa nga yo independently yasooka okirowoozesa abantu yasooka okireetera mu Uganda n'akola ebyo bigundi bya Malula family mwe yakolera Side Mirror for a long time n'akola katate nga ali talented ng'akola comedy wa mirundi eki ng'akola ono waffe owa drama omwali Beside Mirror biki drama yatunyumiranga nnyo ffe mwe twajja ate kati ng'ebintu byakola bya bulijjo ntitubikola ewaka abapangisa n'ojjoba banje n'ositulako emmere n'ositulako obudaza kugundi ku kyoto n'ogenda nabo n'akola komedi w'abenzi olwaleero ffe tukola komedi bamuyita okisanga Uganda but it's the same thing mamenjo tatenjo it's the same thing mwajja mukiri kwega si mwe twajja but that is what we wanted to bring back. We wanted to bring back art asobola connectinga n'abantu directly ochekedde nga toyogera ku aliens nga toyogera ku bintu ebiri unspeakable ebitogerekeka but things that people relate with on a daily ochekedde oli kubanga ffe buli tukola art oyo oba oli awo omuntu nagamba ne mwazanya akantu kenyini kati nze community theatre mwe mujja lumu nagende mukono eno tuzanya ka piece omukazi najja nakaba nagamba bwemu ddala bwe batyo babbe ettaka lyange bwe batyo ddala bazanya ku babbi battaka twali tulina ekitongole kye tukola bana basomera ettaka waliwo ekitongole kye twali tukola bakita Transparency International ka Transparency International batupangisa tukole kye tuyita community theatre bwe twakikola nze nawandiika buwandiisi kazannyo nekawandika ne tukategeka tukagenda tukakola bwe twakakola kumbe simanyi nti bye nali ndowooza mu mutwe byali bibaddeyo omukazi yakaaba kyokanga mwe muli mu drama wange n'agamba mwabitegedde koze nedda ffe twawandiisa ebintu byaffe twawandiika musajja n'omukazi babba ettaka twawandiika ekintu nga kiri very funny nga kiraga nti ababbi babiri bajja okubba ettaka omu najja ku ttaka n'ayiwa omusenyu mala n'ayiwa bulooka babiri nga bombi babbi omubbi ayiwa n'omubbi ayiwa n'omubbi ayiwa bombi babbi onayiwa bulooka onayiwa musenyu onaleeta semito onaleeta butimba naye nga bombi babbi bali mu ddiiru y'emu kakati bano bo ne beetwala mu kooti ababbi ne beetwala baleseewo nannyini ttaka bo ne bagenda mu kooti kati kooti teba n'option omusango erina gugoba ababbi egamba bugambi ababbi n'ababbi bonna tolina evidence yegamba tolina evidence owabira Megatron nti ttaka liryo tolina evidence okyegedde nonagamba naye talina evidence kati kooti ye bawandikira ekipapula ekigamba nti omusango tugukoze eki tugugobye kati ono eyawaabira omanyi bwagamba akwata kino ekipapula kyafuula ekyapa twagenda ne mu kooti oyo ng'akaayana
takukiriza kisoma nedda akireeta n'akikutunuza nagamba kikino koti ng'egoba omusango talina bujulizi kati kino kiba kifuuse ekyapa obubbi nga buli mu anti olwo kino kiba kifuuse ekyapa gwe kati gwe oba nanyini kyako oba ofuuse third party gwe ne bwojja bagamba ate oyogera ki kati alisigala lyani bantwala mu kooti anti kati kino ekiwandiiko ono omubbi aba ayagala funa kiwandiiko kya kooti baba babiri nga babbi nze naawe tuli mukayanira omu n'aloopa munne bombi babbi bw'aloopa munne kooti eba terina kyakusalawo omusango egugoba kuba tegulina substance kakati ono ye kyatandika okwekwasa eyawaaba olaba ne kooti yagoba omusango gwe tolaba wano nga talina evidence oba otandika osoma n'akikugjako tosoma nnyo kati bw'obeera chairman w'ekyalo osanga nze ow'effujjo kigaaya bw'oba chairman w'ekyalo oyo ati tosobola mutegeera ogenda okumaliriza nga oli miniwairo ennyumba esituka kati bw'esituka netuukako weetuuka amateeka galina wegoogera ennyumba bwetuukako weetuuka kati nga baddayo mu kooti oba gwe naawe nannyini ttaka ng'owaaba bw'owaaba nga bagamba kizuuse eddala ettaka liryo naye kuliko ennyumba y'omuntu ogenda kukola otya musobola oteesezaako wabweru wa kooti ng'onaakugamba eyabba ettaka lye ngagamba nze bw'oba okkiriza miliyoni 3 nga nzikuwa anti mulina okuteesa omujjuzo guli mu kooti ettaka lyo yabukadde 10 yayagala kunogola ng'akuwa 3 oba ngagamba nti kale nsasule nsasule ekyezizimbe akawumbi kamu waliwo omuntu yaŋŋamba nti bwembanga mukayana ettaka ng'omanyi liryo omuntu nawaba azimbeko ennyumba fuba nnyo nga bw'osobola obimenye ogende mu kooti nga tekuli kiriko naye kasita okkiriza oba owedde kiba kiwedde kati tubadde tuddayo ku Amooti nti Amooti ati we alina kinene kyagasse ku ggwanga kati teyakomaawo Amooti n'ajja n'aleeta gujjukira comedy waliwo comedy store kati abantu gye bamanyi naye twalina kye twayitanga Bobiwine ne bwe bayagwa gye bamanyi twalina kye twayita Bobiwine twalina comedy omulala eyatandikawo awo simanyi baali bamuyitaani groups ezo zonna Amooti was the heart abo bonna boolaba bamuhanji bakolako n'Amooti in some way or the other and it means a lot when it comes to comedy and art owa drama naddala drama ow'oku TV so akoze bulungi nnyo kati mu kukola obulungi yatandika okuleeta abantu abamu be twali tulowooza nti si baddala awe mbadde nninda okitegeera yatandika oleetamu abantu omanye edda walingawo embeera erowooza ng'omuntu bw'abeera n'ekizibu omanyi ffe tuli basajja baganda kati abaganda naturally balina ekintu kye batunda kye baguza abantu ekintu ekyo bakiyita kirimu olugezigezi kirimu obulimba kirimu kiraasi kirimu waliwo embeera gye batukulizaamu erowoozesa abantu nti bw'obeera omuganda waliwo byotakola and all those things kakati mu mbeera efaanana bwetyo waliwo ebintu ffe bye tutakola waliwo tokkirizibwa kusonga muntu mulema omulema tofunyiza wali mulema totusonga mulema tokuba bwama nga waliwo omulema kubanga olwo onooba oyogera ku ye ate bw'onooba oyogera ku ye naawe ojja kuzaala omulema mwe mwava mpaako tolizaala ki akalema kaakati abaana bakikozesa okufa bye byabadde bitira gundi muloogi gundi ani bugi naye yabadde wa ssente osaye muno miliyoni 10 agenda kusula mu nva alimba ne bwaba agenda zisula mu nva oyo omwana n'emitwalo 10 agirya agamba beera agatenkanankana okwata lino neogumu ekitundu nze sigumuwa nedda okiwa nedda waya eba waya ku waya emala waya akati badde nkugamba nti kakati ne tukulyamu eyo embeera eya fiya bw'olaba omulema
omuyiteeri bw'olaba aynako obulemu ku mubiri sikakyomunyiiza nti bwewanyiizanga omulema olwo naawe ojja kuzaala abalema kati Amooti ate yabitandikira oba Kapere yabitandikira Kapere oyo Kapere yali abeera nakulabyawo emboozi yayo mpulira bubi emyaka gyamujja gitegeera wabyogedde kati waki wabalimbi kyejo emyaka lwakuba natandika mangu okutegeera nze lwakuba natandika mangu okutegeera siri musiru omanyira bayo kati zo olwaleero waliwo gye bangoba ku mulimu tebangoba but bakuwummuza baagana okumpa omulimu lwa myaka gyange 33 ebiseera ebyo nali mpezeza emyaka ndoza nga 22 mwaka ki nali oba mwaka ki mukama kati ate neerabidde emyaka but nali ndi ku university nga ndoza njibaddemu nga njibaddemu emyaka ndoza that was my second year mu university akati ne bangoba ku mulimu ogumu nagenda ku mulimu baali baagala driver nze natandika okuvuga emmotoka ebyaddala natandika okuvuga emmotoka n'emyaka ndoza 11 nga ne pedals sizituuka ate atandika ku bimotoka binene kuba twalina ekimotoka ewaka kidabo cabin nga kiri ku mukono guli kati nga nkivuga nga waliwo dereva waffe bali bamukikiza kati nga akimpa nenki nga nze nga buli lwe baba walaga mbeera naye mubeera ku nniya kati bwe njiga okukivuga ekimotoka kati ngenda ntuuka mbagamba experience gye maze nga nvuga emmotoka bagobanze ne bagamba ojja kusiriwalira ku mulala ojja genda omanyire ku beewammwe tojja kutumanyira bino bwe mulina zi connection zammwe ne mugenda ne mufuna zi gundi temujja kutumanyira naye nempita bulungi kuba nayita gundi zonna interview zonna naziyita ne bangezesa ne bakola biki naye leeta ne baŋŋamba mwana muto okyegedde nenkita kuba it was a sensitive job naye nenseka ne baguwa gwe baguwa nenkivaako but I was trying to say nti nze nkuze ndaba ebintu bingi ate nagambye nakulira Kampala yes ne mukyalo nabeerabeerangayo naye nze banzaala Mmengo awo kati mukunzaala Mmengo ebyalo nabiyingira buyingizi naye ebiseera ekisinga mbadde wano mu Kampala kati ebintu ebisinga abantu abasinga boolaba ku TV wawawa bali wano Kampala bavudde wano Kampala kati Kapere yali nakulabye awo nakati gyasula nakati akyasula nakulabye yali nakulabye awo nga musajja watu yesitika matooke ge bano abanogola enkota naginogolako 3 kwalya ku nkota abeeraawo kati nze nga nsanyusa nnyo okulaba Sebo Kapere musajja w'amaanyi si wa bulijjo ekikula kye tekimfuula si wa bulijjo nga mumanyi bulungi nnyo era nga ffe bwe tutuuka ku katale nga amanyi ffe tuli baki ngenda okuddamu okumulaba Kapere mulabira mu side mirror ng'azannyanga neŋŋamba oyo omusajja gwe tulaba mu katale wuuyo omusajja wuuyo kiri myaka ng'ebeka ebyo sibimanyi kyemyaka kyaleesedde obuzibu sibimanyi osobola bimanyi kuba Kapere omulaba Kapere bwatyo bwe yali teyeeyongerako teyagejja teyakogga bwatyo bwe yali saamulabako nga muto naye possible ayinza okuba yali musajja muto naye nga bambi just ekikula kye nti ayinza okuba yatuuka watuuka n'akoma nti tosobola gamba muki naye nga Kapere he was there ngenda okudda okumula nga ali kuki ku side mirror oba was it side mirror ngamba musajja ono oyo musajja tumumanyi wennakulabye tiko ebiseera ne Amooti baali bamunnakulabye omu era nga n'ebifo ebimu bwe baba bazanya tubiroketinga bazanyiranga nnyo olumu ng'olaba ekifo nga kyennakulabye olumu nga kyolaba kyemmengo eno olumu kawempe naye ng'olaba ebifo ng'obiroketinga nogamba awomanyiwo so that was Amooti for you so Amooti n'abeera musajja w'amaanyi nnyo naye ekimu ku kyerawo tuuka ku Amooti oyo Amooti has been a very professional man mu career ye okyegedde abadde very professional nti yaleeta abantu abo
n'abasinkinga mu kintu okyegedde ng'abajereegerera abantu ne baseka kati ffe ebintu bye twatyanga ng'ajerega omuntu ow'enkula ye oli ng'akozesa enkula ye yennyini n'amuleeta ng'ekisodde n'amukweka akabadi k'omwaka kaali kaki akabadi kano akacyogamu kati ekizanyisanga kiki akabadi k'omwaka akabadi k'omwaka kaali nga kabadi k'omwaka naye noza no yalina show ya Queen kati ne bino bizanyako ne ku ssomero nno amoti byazanye nno n'obitwala eri zoluza nayiga nti nagenda nte kutuuka ku national level ya theatre bwentyo bwe nakolanga nze navanga ng'ebinigeria byendaba ku TV nga mbizanya emizannyo ku ssomero kakati story lwatugituukako toteeka mwoyo gundi folofoto madde nkugamba nti akabadi k'omwaka akagundi baali tebakayita akabadi ka mwaka baali bakayita akaama kacyogamu baali bakayita akaama kacyogamu kati akaama kacyogamu kaleeta embirige ensasage amoti olwo bamukwata nako ku kaama kacyogamu bamukwata ku akaama kacyogamu Bobiwine bakubye bo baali bakuba nyimba zaabwe ezagundi kuba around 2000 was it 2007 nga bakuba enyimba za gwe baali bayita bakuba oluyimba awo oludendumbiani nga lwamaanyi nnyo simanyi bwabasula mu kisenyi temukitwala nga kikulu kyokka twabawa obululu naye simanyi mutukola mutya kati abafuzi bamwe mwe mukimanyi twabalonda ffe mutujune omunaku tabeerako n'akake. That was a response to kaama kacyogamu bagoba abantu bangi mu Kampala. Queen ajja omuzimbe gwe bazimbaawo ku Ntebe Road kati yagusulamu baamenya ebintu olwo enguzi etandika butandisi abantu tomanya na kumanya ssente gye ziyitidde era abantu ababbi ebiseera bye baafuna ssente mpitirivu ennaku zino kyasobola okulya enguzi n'owona noyinaayina otya gwe tolooza essente zivuma ya mpuuga emiliyoni 5 mbuzaali ssente nyingi babbanga ssente eza ddala bwe teeza omuntu nabba ssente za wooteri namba akaama kacyogamu kaleeta ebizibu bingi nti bwe mwava ne vice president omulambo muteeka mu kkomera Bukenya bamusiba Bukenya oyo gwolaba Professor Bukenya yagenda luzira lwakaama kacyogamu. So that was Kyogamu. Now Kyogamu kati nkulaga amaanyi ga mooti era ba artist baali babiri abakuba gundi eyo yali oyo ne Alex Mukulu kubanga Alex Mukulu ye baali bamu hirings eyo ddala ng'era agezeki ye yafuna ne ssente za ddala naye Amoti ye bambi yali ku side tobala ngamba nti Amoti yadwadde ku level ya advising president nti ati ye namumanyi amanyi music amanyi drama amanyi comedy bw'avaawo Amoti waffe onsonyiwe nafunye ekiyego kimpisa bubi koze banavuga ennaku zo bamanyi kifuba kifuba nafunyemu ekifuba nesenyiga but I'm so sorry about it. Ngadaye kugamba ti Amoti afuuka ow'ettabu ow'enjawulo ku kaama kacyogamu. Amoti alinnyira ddala. Amoti ng'akola ku radio yali akola ku radio Simba ng'akola show bagiyita mukuliko eyo nga balina ennyimba zaabwe 5 zebayita Luwanda Manda ng'Amoti ayogerekekako baali bakola ne Sam Gombya baali bakola basatu baali bakola ne mukwano gwa Supercharger magulu asatu oba yakomawo gundi Supercharger Moses Supercharger Nsubuga waliwo omwami omulala gwe bayita gundi Gombya Sam Gombya magulu asatu oyo weeri waffe gundi yabeeranga weeri waffe wa Bugema we Bugema eyo Kiwenda Gayaza Kiwenda Bugema akati nga weeyo kati nga watabu nnyo kati nga bw'ayogera ekifo kye tumanyi nga tumuwuliriza tuwulira nga ddala oyo waffe oyo muntu waffe kati nga babeerako aba basatu
Amoti ng'ayogeza buli kintu kyonna ky'oyinza okulowoozaako. Ayogeza kapa, ayogeza abakazi, akola kyako. Si yatandika gundi comedy w'okwambala gomesi. Yes. Era Amoti ye muntu yekka ayinza okwambala gomesi n'akulowoozesa nti mukyala. Because omulala yamukopawo gundi najja Senga Sebbanga. Naye bonna Senga Sebbanga baali bonna. Abo bonna ye yabaleeta. Senga Sebbanga yakuba. Senga Sebbanga yakuba. Saagala olowooze nti yakuba. Senga Sebbanga alabika ati yamunonyaamu ssente. Bwe yafuna ssente n'abivaamu. Waliwo abantu abamu nga ba artist naturally. Ali mu kusabiriza. Waliwo abantu abamu nga ba artist naturally. Kati ba Senga Sebbanga nnaku ye yabaleeta mu art. Naye kati waliwo abantu abamu tuwadde mu art for all the time. Tumuteeka mu buteesi. Tulina emirimu emirala gye tukola gituwa ssente. Okyegedde. Ati tuteeka mu ki? Muteeke. Tumwagala ate tumukama mu ki? Kuba ate ffe tumuteekamu kati tumukama mu ki? Kiki kye tumukamamu? Atuddizaako buddiza. Kubanze kati nze oli bwampa miliyoni emu mu art aba mpaddeyo. Kaba kasiimo naye ate byenkozeemu ate bica. Era kyovula abo bonna ati nkulaga Amoti bwe yajja nti Amoti bane Amoti yeetagako story namba. Amoti oyo gwolaba yavaako stand up comedy ono gwolaba owaba Madrata ne Chiko baani abo bonna kuba bonna batusanga mu kintu Maulana Andre balina akantu ke bankolera akanyumira akakabaka kati olaba oyo Maulana kagamba okabaka bali fe twali ojukira kana akantu ke yakola kati ono yali apio gundi ocherenge bamita opio ocherenge simanya namutuma amanya nga munana ayina akantu ke yakola mbu abuza kabaka kabaka naye kamuleetera obuzibu ke kabasitula naye kaleeta obuzibu bwake emmenga awo layira andi katonda enkola gye yakikola yagamba akabaka aliwa lekera alina amateeka mangi abo wali obuzibu nakatako kanyuma kati buzibu ki ate basobola kaleka nkubuulira relationship y'Abaganda n'enkola zaabwe z'emirimu naye omwana akantu ako nkalaba icha neŋŋamba bagayi bano bali talented kati yafuna nti naye omanyi lwaki bakola bulungi omanyi lwaki bakola kankubuulira lwaki bakola bulungi ekibeezezaawo ba artist abamu okubeera nga baddala nga bakabi naddala abo aba comedy ekisookera ddala training ya theatre gundi yava mu theatre ani obedi oyo gundi bamwita rain gundi Maulana yava mu theatre okigedde twalinga mu theatre abo abaana bo balinga mu stream oba bagiyita streamline I stand to be corrected but I think it was streamline fe twali mu Blacks Performers Africa okigedde nga tukubanga bakuba oba bakubanga bo Wednesday nga fe tukuba ku Thursday twalinaawo competition ezaddala nga wakatolu bwama Diamond Assembly bali bagiyita Diamond naye yazanyanga naye eyo theatre bagiyitanga Royal Theatre eyakatolu bwama era bannange theatre eyo kati bagiyita oba simanyani naye mwana eyo theatre njirinako memories ekyo bola nze siziikaziika naye katolu bwama nagamba nina okumuziika nabeera ku muli mukolo gwe nengenda paka nemuziika and I was contented kubanga katolu bwama nze kunze ng'ogyeko kuba Amoti abo kuba nti baali side eri nze katolu bwama was the reason lwaki naliyingira mu art until today okigedde kuba twakola ne kato n'atuyigiriza ebintu bingi n'alaga ebintu bingi ate yali akolagana na buli muntu so level ye yali ndala nnyo mu art naye nkulaga nti Amoti is one of those legends abantu ensi bejja okukola ki okuleka afe bakyamukirire batandika okwogera ebigambo bino byonna benjogera kati olwaleero era baba basobola okwebaza Amoti bamwebaza Amoti n'aleeta bakapere Amoti aleese bano bonna abaana basebabi yatandika n'okuzannya nabo n'obuntu bano abantu abampi ennyo yaleeta gundi n'abaleeta abantu ne baba acceptinga they now have a living oyo Kapere gola balina omukyala ayina abaana ayina amaka waliwo abalamu bangi nnyo abatabirina okigedde aba full stop bola balina abakyala balina abaana kati alina abantu yaleeta ekikintu n'akituleetera wano netwandika kinyumirwa so comedy we
ali entertaining, ali accommodative, ochegedde. Gwakubanga alina training, kyebadde kugamba nti Bahrain abo kyova olaba nti banyumisa nnyo. Kubanga balina training ya theatre. Ekyokubiri, bali professional. Theatre ekuyigiriza professionalism. Ekuyigiriza tokola bintu out of the blue. Kyova olaba nti comedy waabwe ayawukana nnyo n'owa Bamaliaki. Bamaliaki bazannya kasasiro. Owokuwemula n'owokusabiriza. Babeera awo ne basabiriza ne bavuma abantu ne bawemula ne bakola biki. Aguddeko ne yamutandika yaddukira bweru. Yes. Kakati ate kati yasuula oli eddalu. Kapere yali kati Kapere n'aleeta ebyo ebintu by'okulowooza nti yayinza okugira. Ate Kapere n'akuba naye bwe yakuba omwana najja n'akoppa Kapere nga bwe yali akolera ddala. Yamukoppa n'amwozaawo. Mariachi paka leero paka US n'amwozaawo. So kakati nga tugeze ku nsonga ya Kapere. Kapere yafunye kyabadde tafunangako kuba n'agamba nti senga principal amuyamba naye n'amukolera kiri ekyansi ono yamubongako yakwata kimbwati n'ateekayo ennamba ye nsi n'afuna piki damulabyeko ne mu studio sebo nsa akubaraga akubaraga nsi kati weyamumiitinze omanyi Bobiwine oyo omuntu wanjawulo. No, Bobiwine is a different person. Siwa bulijjo. Saawe no mayimu Mukama Katonda kasaakuyiwako amafuta. Kyekikapere kyekyayogedde nti natuuse ku musajja ne mpuliranga kyekyo. Ate ayambye bangi okola ki? Bano kutandikira ddala kuffe. Tulidde tosobola kukola story ennyanga tukozemu ya Bobiwine. Omusajja oyo yaliisizza abantu. Abantu bangi bamugagawuliddeko, bamufuniddeko sente mu gavumenti, bamukoleddeko ddiiru. Kati Kapere olwatuuse wali n'agamba nange kanneeyabye n'amugamba taata njagala linnya ku nnyonyi naye nagempulira agali mu busaawa yonna omukulu bajja mutwala kuba ye kyayagala bw'olinyisiza abantu ennyonyi abantu bakugaggawaliddeko nange nnyamba cause Kapere azadde komedi we okumala ebbanga naye taddafunamu kyamaanyi naye yafunye omukisa ogutuuka ewa principal n'agamba kanneetere bujje nina okufunayo akantu era saawa eno musanyufu yagambye nze sinnanaaba omukono gwe yaganye ogukwata yagogambye omukazi n'agusibako ekiwerebwa ogwakutte mu ngalo z'omukulu. Kati awo tuli olabye amasanze ga principal. Bobiwine with all honesty mu mazima aga Katonda mu ggulu agaddala Bobiwine si wa bulijjo era bw'otuulanga onolowooza nti Bobiwine wa bulijjo gwomu ku basiru abasookera abasembayo naye waliwo abalowooza nti wa bulijjo anti omanyi kati waliwo abantu abalina omuze guno kakati simumanyi namumanyi waliwo abantu abalina omuze guno ziriba ziyinza okubeera wano nenninya nenfuuka ow'enjawulo jjukira wandaba nti omwana mulabye akulidde wali bwe nfuuka ow'enjawulo gwe n'obanga tolina kyamagezi kyondabamu gogamba ndi wa bulijjo kumbi Mukama Katonda alina we yanteeka ye Bobiwine yamuyimusaamu okusinga ku balala simanyi ekyo kitegedde. Nkimanyi bulungi. Kakati mbadde nkugamba nti bw'obeera awo n'olowoozanga nti Bobiwine wa bulijjo oba n'akatuli ku mutwe oba zolo ekimu kukiraga nti Bobiwine si wa bulijjo kwe kuba nti President Museveni ye tamutwala nga wa bulijjo kyova olaba amukwata buli lunaku anyigiriza mu mbeera tamukkiriza era nze ntera okugamba abantu nti President Museveni ekimu ku lwaki atufuze ennyo ali very respectful nti President Museveni ne bwawulira akaganga nge kekakubye atumawo abasirikale mugende mulabe ziri gavumenti z'abaamini ne Bobote tezabeera nnafu okugenda Museveni oziwangula baali banyoomi Akobote kaleganga ekiviri kyakaako ne koogera oluzungu nga kalinga akazungu bakagamba nti Museveni ayingidde ensiko omanyi kye kaagamba abo bamucaka bagundi bayita batya bano bagundi abamucaka bagundi bascout. Don't waste time. Tabalinamu kantu. Do what you're supposed to do. Akati
ne bamugamba ne tudeployinga amagye ng'obudde bukyali batugambye bageze ne mundu 27 tubakube nga bakyalina 20 tubogolozi. Don't waste your time. Those are false. Those are just they are muchaka They're boys. disturbing our country. They're just Not disturbing that peace. much. Don't waste time. Let police of that area handle. Oh. Let police of that area handle. Kumbe ekintu. Kumbe omwana yageze mu nsiko. Museveni alwo akyali mwana. Ageze kabamba. Kakati Bobiwine bwe yavaayo n'alaga nti nsobola. Because Bobiwine is a president in some way. Kiriza obagaana. Kubanga bw'abanga yamuwangula yafuna emiliyoni 6 ez'obululu. Waliwo ye n'afuna ze yafuna. Tujja mu bino byonna ebyokubba obululu naki. Byo byonna tubiteeke ebbali. President Museveni alina comedy. Ochekedde. Ebyo byonna tubijjemu. Naye aliko mu theatre gye mwasomera. Simanyi oli mukama wange tusagala kungira. Wamuwulidde. Bigenda mpola ebyo biveeko. Biveeko. Ng'obitya nnyo. Ano sibitya. But tebyetaagisa tebiri relevant kati. Omuntu atulaba essaawa. Wawulira kye yatugambye. Yes. Nakiwulidde. Oli yasinga comedy mu nsi yonna. Kati gwe mumuyita comedy. Kati kankubuulireyo nno. Aliwo asobola okumubba akalulu. President Museveni. Kati kankubuulire ekyo. Nga yeerondera akagira. Kati gwe mpuliriza otegeere bulungi. There is nothing that is not possible. Trump w'omu America yabba akalulu okuyingira mu gundi bagamba yabba akalulu but he was out of the government. Okubba akalulu is a process. Tolooza nti omuntu okubba akalulu mbukikeera ku makya ne kibba. Ekyokubba akalulu ka Bobi Wine akalulu ke yabba kituufu Museveni baamubba akalulu. Omanye gye baamubba No bikiririzaamu mbuto. Nedda kati nze nkuwa analogy nze omanyi nze ndi analyst. Okyegedde ate ndi scientific. Okyegedde ate ng'ovudde ku kyokubeera scientific nze ng'omuntu I'm a community expert. So I know what I'm talking about. I studied manyi. Museveni kituufu baamubba obululu. Ne Bobi Wine. President Museveni baamubba obululu. Ontegere bulungi nnyo. Ne Bobi Wine baamubba obululu. Bombi babbi. Yoli omubbi gwe watugambye. Kakati obubbi bujja butya? Ate olina oli gwe watunnyonnyodde. Tugende mpola. Abantu bakitegeere bulungi. Wakyabulyaza amaanyi omuntu obutakutegeera. Bobi Wine baamubba. Ne Museveni baamubba. Ontegedde bulungi nnyo. Olwaleero waliwo Museveni abantu beeyagala okubeera bakansala ba MOP baani bonna tabalina. Era ne kwolwo nnyini lwe yayogera ebyo lwakuba nti mwe mwagalamu bye mwagala. Ne kwolwo yayogera n'agamba nti waliwo n'omulala gwe babba. Womujjukira bwe yayogera? Yagamba ono omukyala yali Seninde. Mukyala Seninde. Naye waliwo naye yayesimbawo era baamuwanga. Naye omukazi oyo ali ewakisa oyo omukazi yeetaaga embooko ku lubuto. Namuwa akalulu kange naye ali eyo yeesiriwaza tajja na mu bantu wadde oyo omukazi oyo w'ebigomeso oyo. Mpola taata. Oyo. Tonyiga. Omukazi oyo w'ebigomeso. Kati gwe tebakubba akalulu. Teyakakubbako. Sasira ali yatawanya abantu. Mbulira. Najja n'olukofiira yenna abagula amaaso aligentera beroole. Wowe mama nedda naawe. Seninde was the next person. That's what I'm saying. Kati otegedde. Katiringanga none yali egunjo. Mpola taata. Mpola tugende. Kazi oyo alega. Tugende mpola. Program gw'ogikubiriza. Ndedde omukazi yanyiza. Nze nali sironda. Era bwe mulundi gwange gwasooka okulonda. Nengenda principal tugambye olaba manvuli tiikinga. Nennakola ensobi. Ekyo kyengugamba nti obululu bwa Museveni. Sikyakkiriza kuntegeerera. Obululu bwa Museveni ekyo kye yali ategeeza. Obululu bwe bungi bwagende wakyamu. Baabumubbako. Era yagambye obululu nga miliyoni namba ekyo kituufu obululu bwa Museveni baabubba. Kati naye nabba we yabba. Kakati asobola okubba. Yes, levels zikyuka. Gwokimanyi nti abantu abasinga obungi bawa Bobi Wine abandi badde Museveni. Nze nawa Bobi. Yes, nze ffe twalondera wano Mmengo. Twalondera wano Mmengo. Ontegedde bulungi nnyo. Twalonderawo Mmengo. Naye nga ne baba bakweraliikirira bweraliikirira. N'omukazi oyo w'ewakiso oyo mpola naawe. Mpola.
era gwe politics tomusobola oli mukambwe kati yajjanga yegoba amagulu amaaso alikwata wasibye ekitambala n'ateekako akakofiira ekyo Museveni kye yali ategeeza mwe temwategeera logiki yali ategeeza ekyo nti obululu bwabbibwa kakati mwabujja ku Senninde ne bumuwa ekyo ekikazi kikoze eki ate kiina kye kikoze biri muno bitutawaana ne mubujja ku basajja be yakolagana nabo ab'ekawempe ne mubuwa gundi Kazibwe Bashir akoze eki ne mukwata obululu bwe yandibadde akozesa ye n'agira obululu bwe obuyitirivu ennyo ne bumukwata ne bubuwa bakansala abayitirivu nze n'abakansala bali bweru badduka tebakyali mu Uganda n'owekawempe balina kansala bekawempe bonna badduka Canada bagenda Canada so kikyengezaako okulaga kyenkulaga nti obululu okububba buli mu levels ate obululu okububba tebulinganga simu nti baginyakula okyegedde tebulinga simu nti bagikola ki nti baginyakula okyegeera obululu bwe enziba yaabwo ya processi gw'oli okulimba n'akuggyako akalulu n'atakukolera kyakkoledde aba akubbi kati Museveni kye yali ategeeza nti obululu bwe over 1 million bwabbibwa agenda okuba eno abuuza kansala we gy'oli nti waliyo wano naffe enseko kwolwo olunaku President Museveni yagamba nti bamubalenga naye Pulezidenti asobola komedi ensonga lwaki yatuleetera omukolo ono amuzannyisa nedda ebyo byonna birungi omanyi lwaki birungi omanyi lwaki ebyo bintu birungi era olina obbiwa ekitiibwa Pulezidenti yenna oba okulembera abantu baki bangi somadde ekyanyumiza abantu Bobiwine n'obulungi bwe mwekikulu mwagala nnyo ebintu bya politics emuntama Bobiwine n'enkola ze nti Bobiwine waddala era kati nze amaanyi ge sigapimira ku kyendowooza bwagazi bwange oba mwagala oba simwagala nze kiriyale nze Bobiwine simuwagira mu bya politics ebyo bya president biki kuba policies ze kunze okusinza kunze ne kuntegeera yange ndaba tezikola policies ze naye nga nange njagala change okyegedde kakati olw'okuba nti kiri bwe kityo olumu abantu abamu balowooza nti tulina kumwogerako bibi oba kumuvumo bakinedda nze Bobiwine mmanyi nti musajja wa ddala ontegedde ekisookera ddala tunula gye yava Johnny ne waali kati respect that journey ontegedde bulungi nnyo bameka abalowooza gwe bwoba olowooza nti si wakabi kale gwe beera kyali mweyimbemu okyegedde that is one thing that's why omuntu nga Kapere yali agenze n'abeera excited bwatyo then two akulaze nti akkiririza nnyo mu humble beginnings abantu abali humble Kapere started from nowhere bw'aba yamakinze time n'amusisinkana it is a good thing it is a good thing because ekyo kiraga ekyo kyekimu ku biraga qualities z'omukulembeze obwo bwe bukulembeze because tokulembera b'amatayi bokka kakati oyo Kapere is a president of his own abantu abafaanana nga ye bangi abantu nga bayita bansi nsi aliko abantu abafaanana nga nsi abalina sitole ya nsi bangi kati oli agamba olaba omukulu asinkanye Kapere olonze atufaako atwagala ezo qualities za bukulembeze those are qualities of leaders and leadership okyegedde so kitegeeza Bobiwine has taken into practice nti abamaze okulaga era ekyo kifaananyi kikulu nnyo kyovola nti ne President Museveni afuba nnyo okumiitinga abantu ne bewandirowoozeza nti tebalina makulu kyovola nti abantu abamanyi ogamba kifulu figa lwaki akimiitinzi gwe kuggwe olaba kifulu figa ye alaba bingi mu ye waliyo abantu abalinga bafulu figa emabega we bayitirivu nga bafulu figa bwe batyo nga fulu figa bwalowooza nga bwe batyo balowooza okyegedde waliyo abantu abalala abalowooza nga bambabazi era nabo abakola ki abamiitinga so the idea then goes back to you nti omusajja nga Bobiwine he needs to be respected of course tekyetaagisa oba tomuwagira era nze Bobiwine nkyogera wano nga ntya Katonda nze simuwagira naye Bobiwine simuvumangako simuvoolangako era sirikikola owandowooza so okyegedde kubanga
ali mu nsi ye ndi mu nsi eyaki eyange ontegedde bingi byesitakkiriziganya naye ne bwabyogera mbimanya era nsobola obyogerako biri yakitingako nga bwe mbajagadde nga bwe nina bingi byesitakkiriziganya na President Museveni ontegedde bulungi nnyo ate waliwo byenzikiriziganya naye. So the idea of him meeting Kapere, it was a good gesture. It was a good gesture and it is a good gesture kuba meetinze bangi ontegedde abali ku level eyo kakati ekyo kimuka mu kubonero bw'omukulembeze anaaba omuki anaaba omulungi in some way or the other. Policies endala zonna tosobola kuzitegeera know that ebyo biwanvu naye nze personally I think that was a good gesture y'okusisinkana omusajja oyo ate he has been doing that portraying that even before asinkanye bansi gwomuntu akwagala najja nakubongako nga ye kyekibadde kimulumisa omutima kati bwomuyita najjewo ate kimukola bulungi nnyo ate ekyo kiba kabonero akalagawo mukwano n'okwagala because bino byonna nga biwedde tulina osigaza obuntu kuba oli politics olwaleero wooli enkya toliiwo leero wesimbye kuba kasaano egenda kwesiibwa kubwa deputy vice president oba ogenda kwesiibwa ku wherever kyengezaako okulaga nti olwaleero you are who you are, tomorrow you'll be another person. Interests zikyuka buli lunaku enkya leero ojja kubeera ng'olina kyoyagala ffe twakula tulina emmotoka ze twegomba leero bw'ogisanga owanda malusu ontegedde twakula tulina amasimu ffe twakulira ku Sony Ericsson nagundi naki Motorola ontegedde nga bw'ogula kano ka Motorola akabikku kabweka nga bakkubira n'olindako ne kavuga eddakiika nga 3 kacyagira osobola kakasa ensi yonna nti ekulaba n'okakasa mundabye twazisibiranga wano tuti n'akasawo kayo yabanga n'akasawo kayo kati esooka nevuga n'okola booti n'osooka n'otunuulira abantu abali awo bakutegedde mbo kavuze n'olyoka ogijja n'okola booti. Alo mbaddeko wano naye mbadde nkyalimu bizi netiwaka eyinza obbulamu obadde ogamba ki hanga sikuulira bulungi ekyo nakyo yali yali swaga okugamba obugambi nti sikuulira netiwaka oba kati nga nalyo swaga kati awo n'otambulamu n'odda wali gwolooza kyekyokutambula abantu okuva mu bantu nga ekimu efuzo kyavaawa kyava eyo omukulu akunoonya ono naye so omanyi bano abaana abamu nabo tebaasoma omanyi n'essimu omanyi waliwo lessons abantu ze balina okuyiga ku masimu gweokimanyi nti nno ffe wetwasomera n'okukwata essimu bakikusomesanga okitegeera kyaga tumyamboozi yange endabisa emyaka but ffe mu kusoma kwaffe bakuyigirizenga n'okurespondinga ku ssimu gwomanyi nti olwaleero waliwo abantu akubira yabadde akunoonya. Alo ani ono oli luddawo naye yakunoonya kyomumanyi n'essimu yetu giyina mu ssimu okyegedde naye enkola entuufu okubira omuntu n'omugamba halo nze Samwiri Kalungi nze otandika naawe nze Samwiri Kalungi oboti bw'obanga gwe oboti nkubidde wano ono ye mwami gundi oba mukyala gundi nti ye mbadde n'obwetaavu mbadde ensonga enkubiza eri ABCD oba enamba yonna gijjewa. That's how you start. Tosobola kunkubira simu nga gwe onkubidde n'ombuuza ani ono bw'okubidde ani stupid bogus oli musiru wa kikula kyokubidde ani kati ekyokubiri calling bw'okubira omuntu kubeerako amapeesa ago abiri kuliko yes neno omuntu yenna bw'akubira essimu ne baginyiga bize omulundi ogusooka you learn okyegedde kubanga neeri ekuwa message negamba the person you're calling is currently busy please try again later noddamu n'okuba n'akuteekako n'akugamba nti no nekulaga busy
etteeka liri nti you hold up and you call later you call later ne mawulire osogama twakubye essimu ya mukulu nga tagikwata kakati gwe kiki nnyo kyoli ku ssimu kuno ekyo kyotayaga ekyo kyotasobola kusindika mu message stupid n'okubira emirundi 8 kubanga omuntu ne bw'abanga afudde ne bw'aba afudde bagenda mugira nze kakati zikole ki ne bwakati ne bw'oba obadde ombikira mwana wange nti afudde kakati nkole ki mwami Kalungi Saamu ndaba onyize nnyo tusibule abantu nga twagala basibulako wanu tusanyukira nnyo ebikolwa ebirungi mu nsi ne tunyigira nnyo ebikolwa ebibi mu nsi tusanyuse nnyo twasanyuse nga Kapere has been recognized by Bobiwine the principal of NUP as a party we respected that era twakkiriza wamu nti art kintu kikulu kubanga is an artist he met a fellow artist that was respectful enough to many of us much as kirabikanga ekya bulijjo ne si kya bulijjo ekyokubiri Abitex atuleke tawaabire omwana oyo amuleke amuveeko kuba bwana amuwaabira azukusa ebintu biki bingi bye tutajja kusobola kuba ajja mutuma evidence aleete obutambi kati tulabe nga aleeta evidence ng'asanyuka kakati bwosirika abangi bakumubuuza kati lwaki omuwaabidde kati Abitex agatulowooza nti ku myaka gyaki alaba obutambi yakalabye anti yensonga lwaki yaloopi ekitegeeza yalabye akatambi n'akanyumirwa kazze katya ku ssimu ye atubuulire gurupu eyagiveemu Abitex takyali ku level ebeera mu gurupu ya butambi kale tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe naye nga tubajukiza banaffe aba engo tours and travel abo kye bakola bagamba nti gwe kutandikira ddala eri gy'oli mu US gy'oli gyokolera booking mbwenyonyi yange etuuka esimbula saa 8 bo bamanyi saa zenyero beera ng'etuuka wano nga bakupiikinga ku airport bakutwala yonna gy'oyagala ayagala okubeera nti olambula Uganda ebitundu byonna bakutwalayo nga bayina emmotoka zaabwe ziri ezamalayo zikanabisi olambule Uganda ng'olinga kanabisi ennene ez'amaanyi ez'emmotoka ogenda weeyagalira bw'onywa bw'olya mulimu ne jacuzzi nedda tebakiŋŋamba ekyo anti jacuzzi ekyajinga jacuzzi koze ekyajinga obadde ogamba kibaafu kale bawe namba y'essimu enamba bajja kukuba ku ya 07645553 enamba eyo bw'ogikubako osobola okubuukinga you can book with cash or book with your mouth with a word osobola bookinga nogamba nemba bookinze ennaku z'omwezi nga 22 ndi nammwe ne tukuteekerateekera bulungi tugamba abantu mu bookinge ale omuntu agenda nakubira essimu ku ssaawa kati ziri mmeka gondi nya dakiika 5 nagamba ku ssaawa 3 tulina we tulaga nomugamba pick up point nagamba pick up point tuli mukono nga kyamazima oyinza okugenda n'otuukayo nga ziri mu ssaawa 7 ate nanyiiga so nga ate fe twagala nnyo okukuuma obudde nti bwe tugamba nti nsimbula ku ssaawa 4 gwe tetukulinaako buzibu gwe ne bwobeera leeti neffe tetubeera leeti beera nga obagezaako buli kimu kirabeera nga kitambula ddala lungi sho eno tujja beera nga tugikuwa each and every day muzedde Megatron ne munnange Sam yaman tubaweereze musebe bulungi mweraba